3 ejja kubejja n'olwekyo abagala okubanga ate mu performinga mu bitone bino oba mu program y'ekitone eno olina okubanga ate ogetinga ready essaawa yonna era nga tubajjukiza nti buli Sunday waliyo ensiitaano Sunday ssaawa 2 kyemmanyi abasinga mubeerako nga mulinze program eno abagala okubanga ate tumanya ani agenda okuwangula districts kyezirimu abaana okuva emityana abaana okuva omanyi buli kintu kyetukola ekitumbula ebitone abaana abasinga bakkirizibwa okuba nti muva mu nsonda za Uganda ez'enjawulo okubanga ate mwegattira mu programs weziti olwekyo muberengako musobole okubanga ate mmanya biki ebigenda maaso ku programs zino ezigenda okubanga ate zeyongera okubanga zitumbula ebitone by'abanna Uganda wano wokka ku BBS Telefina ate ku nsonga zezimu nga tuvudde ku za Firebase twaguddeko ku mukulu Salvador nga tetwerabidde mukyala we of recent ye manager we ebintu ebisinga yabikwasaganya wabula laavu yabaneoma twabaguddeko batunyonyole bulungi lwaki omukyala ya managinga bbaawe bana babiri omuntu ajja kubanga atadisorganizinga munene birala bingi ne bongera okutunyonyola lwaki omwami yasalawo omukyala amanaginga ssente z'abaana baabwe lwa nsonga bino byakola bya mukyala we n'abaana be era batuwadde ensonga zaabwe wabula ne bongera okubanga ate nabo basabula abaana ba NUP ne bagamba mukwano okubeera mu vidiyo ya gundi eno eyaffe eya Kyarenga gye nalimu tekijja kunfuula nti ndi muntu wa NUP sina kubanga ate nvaamu ebigambo bwe bityo n'ebisingawo mu mboozi eno mwogenda okubanga obisanga Salvador nga yongera okutunnyonnyola nti ekyokuba nti yabeera mu vidiyo tekimufuula nti yali mu ba NRM oba aba NUP olukwe lwa nsonga pate zino abamu bakyalibe abamu bawagira so buli omu abeere mu ttiimu ye katulabe emboozi eno nawe yongere okubanga ate ogyetegereza bulungi. My name is Salvador. I see my Afandes in the building. Afandes, how are you? I hope you remember me when we meet on a roadblock. Yeah, because you guys, hey, you don't smile. Afande MK, it's your birthday, but you are still busy, so I'll just wait for you. For the Attorney General to finish disrupting my speech. Yeah. See me. Who knew that a person from Ombokolo would stand and perform at the birthday of the first son? The general, who? Me. God is good and all the time. Shankara Baba Baba tells her not here. Say, Kyarenga oyo Bobi wine chali wange. Yampita mpiride muchi. Aba inari mugate banyiga. Struggle wajitera ddala. Let us stop the stupidity of omuntu womula. Kati we naline sheki nafuka musidamu. Safuka musidamu. Abanga gwa balidde mu limene mu luzise. Okulya molu kwe twalina diru ki. Twalina diru ki nawe. Gamba ngo nakuvudde mu principle. Something. Let me tell you, we are not going to get something. First, we're not political people. We are looking for money to take care of our children and our family. If that's what it means, if that's how I'm going to make money, and for you think I am betraying you, I'm betraying you. To be honest, okay, you're Bobi Wine fine. You're Bobi Wine fine. We're hiring a kadima kwa sende zoya galo kugeno kukola. Kati Kyarenga ni antwalayo. Mu NRM ani antwalayo oba okulaba Museveni ani antwalayo. Bawagizi bani? Abawagizi bange bajja ku show zange. They come. My fans know me. Abatali basanyufu tesinga okuneewuza. Tebajjanga ku show zange. Babeera ku YouTube na. No. You will not scare me. I made money on Saturday. I was paid by Timu Muhozi. I'm rich today. One young guy I on social media, one of these boxers, remember that quote I was telling you about? Cowards hide behind their phones because they are scared to say these things face to face. Once they say them face to face. Zenjagala omuntu aveeyo aje angambe Salvador watulyamu olukwe ansongemu wadi. Sichamukolako nja mubuuza how. Who are you first of all? You can't explain. Say ebintu bya politics tubiveemu ffe twazze kukola ssente. We have come to enjoy ourselves and support our people. And we're enjoying now. Bless. Obulamu si bubi ne TV za bulikyo osajja. Yesebo tuli bulungi mukama abadde mulungi era bitambula bulungi. Things are moving on very well era tusinza mukama tweyanza mukama. Yes, omuntu omuteeka mu system the glow has to come.
Yes, because she's officially the manager and my business partner. So whatever we do it together. Managing your husband, chiba chitia. Chibanga kumanaging omuntu kati awe wali obuzibu awo okwawula nti now you're a wife and a manager, but at times still wabera ka thin line that you can differentiate when you're actually serious working and now you're being a wife. So with time ngenze lwaki alonda gwe okubeera manager awo kubanga whether east or west nzajja omwagaliza ekisingako ate to be honest nze agenda okukola ki okumukolera deals benefiting a family nzajja omwagaliza deals ennene nzajja omunegotiatingira ebirungi kubanga at the end of the day nabyo biddira nze unlike someone else waba bweru naye aba yeeroozaako yekka okitegeera wava ku radio again kuzibu ki ababagamba bakugoba abasibula mirembe kitosetolinga ku mulimu ngo nze tebangobangako ku mulimu ate okusetolinga, you know how I joined Charlie in a way of supporting my people of Ruperelia group. Waliwo vacancy neba nonyo omuntu asobola okufeelinga that vacancy era I was the one they chose nenji feeling a vacancy eyo. But remember, I had things I was doing before, but because of lockdown and I had more time nali nsobola okola ki okola radio kati wano we bagenze ne batusumulula emirimu ne gikomawo giri gye nali nkola gye nasooka okwagala ne gikomawo ate nze I don't believe in cheating. Buli wova okubba mbanziba company wemba traveling ebyange nenkola ebyange sikola ku show I'm not consistent. I don't believe in earning bali bansasula even whether I've been on radio for 2 days a month or not. They were paying me my full salary, which was very unfair to the company. So Nengamba, you know what, this is the decision I made the first time I ever joined radio a couple of years ago, and it's the same decision I'm going to make now. Nenjogera ne Mr. Rajiv, Nengamba Rajiv, this is what is happening. I don't think I'll be able to continue. Mufuno omuntu agenda okubeera consistent. Ngatagenda ku traveling ange ebyange. So yeyo decision ye yaliwo era navayo mirembe. I worked my last month bulungi. Ze tebangobangako ogoba atya Salvador. Oba oyina ekikyamu. N'ogoba Salvador? Tisho yali yakumacha nnyo ng'ate mukyala Daphne complaininga. Myaka ebiri nga saa nga teya complaininga. Yakoleddeyo myaka ebiri nga saa complaininga before. Ate lockdown. Ate Daphne si muntu wa kumacha. Wasawa nga 5. Ngakomyewo yali akoma wasawa nye. Amundeke. Okumanijinga tamuwa mu buzibu kubanga ng'atawulidde akoma ottaano si wa kumacha. Nedda bambi. The saabirimu ebyo, but to be honest twakitulamu ne tukiraba nga tekiri fair for the company. Salvador, but just tunula move from the beginning of this year. Ensi zaatambudde mbadde bamubookinga left, right and center. Ate emirimu gikyajja jojjijja every month we are traveling. So kiba tekiri fair, especially for a morning show that has to be consistent. Kati abantu abavuga emotoka nga bagenda ku mirimu kumacha baba bagakuliza voice zezimu. Ne all of a sudden Salvador talikolero kwali. It wouldn't really be fair. Yeah. Okay, that was Salvador omukyala we era nga tubebaza okubanga ate bantu bo muli love mu bantu ababetulina mu Uganda wetugamba nti bano kalavu we kali kawera abonno tubabalamu era nga tubebaza okuba nti ate muli mu mukwano bajjukiza abakyala wobanga bawuddala omwagala olina okubanga teweesala obwambala obulungi itakuwa likusenji